kanso ya feno egalawo omwaka erinnya n'eddoboozi once again the Honorable Odom Samuel kansala Kiikirira Nama emyaka 5 kyokka nyemu okwenyamira kutono olwakera ku kanso waffe bukyanga kanso z'Enama zitandika mbadde I was attending simisingangako era ngezaako okulaba nga ntuuka ne bwe manfunye invitation mu kiseera ekyawala naye ku attendance ya clerk to council tetuliiko ne bachairperson 06 tekuli aliko naye twatendinga we were here for accountability purposes bwe bandaba nga nina wensayininze ku district kubanga nfuna emitwalo 10,000 eza constituency fund bwenzisayininga ate nga nagamba nagendako mu kanso y'Enama nga siri ku attendance kiba kyabulabe nnyo so nsaba clerk to council ne bachairperson kintu kyabulabe nnyo naddanga mukozi wa gavumenti n'abakozi ba gavumenti bennyini nabo tebaliimu kuliko baboneko kansalazi bokka so mbadde nsaba kikole ki kitereezebwemu byokugenda 5% ne 5% ndowooza kuba obukulembeze obumwe bugere mu ngalo mwenna amagombolola agasinga agasigadde gonna gali mu miranga nasalawo negenda mu kooti ne kaawa wa Mukono district local government era tuli mu high court siwabangako bintu byoyaamu siwabangako byakika byewaffe ndi ku nsonga za Mukono mu byafaayo bya Mukono yekaawo yekagenda osooka okuwabira mukamaawe kubanga kyanaku nnyo omulimu gwange district kansala kaawo yantwala mu kooti munamusaba 25% ne 5% ne batiisatiisa omukulembeze wange omu bamuyita Sempaka manyi obwavu bubi obwavu mpologoma ne bamala entuula mukaaga nga tebamusasula ne bamugamba yeetonde nze Odongo nazaalibwa n'emputu ekikamba mu kyampaka seetonda Sempaka yeetonda bamusasule ku lw'abantu ba Mukono ekyatumibwa nja kuweerera ne kaawo mu kooti mpaka nga amazeeko era neewaayo butaddamu kusasula mpaka emyaka nga gikoze eki ekyo kye nawaaba ekyo ekyansindikibwa kubanga buvunaanyizibwa bwa kansala okugamba omukozi wa gavumenti lwaki kino tekitambudde bwenkeera nenkubuuza nti amakubo gaffe kubanga mu bintu bye nali nkomplainingamu byali bingi nabagamba gavumenti ekwata akawumbi kamu omanyi tulina obuzibu bumu olumu nze nga bentera okugamba nti Museveni si kyekizibu bwafa ebizibu nga bitereere bwafa nga tuwadika emikono afudde nga tutereere olumu abakulembeze ffe kizibu fe abakulembeze abantu be balonda obutamanya buvunaanyizibwa bwe tulina kukola so ffe tufuuka ekizibu eri abantu abakola kino abatulonda nakya nendraisinga issues neŋŋamba gavumenti bwekwata akawumbi kalambako essente nekateeka mu makubo ga Mukono nga zakulima makubo nga district zigamba buli womala okulima ekkubo at least tufunenga ensimbi endala zine ziva ku local revenue namba yegombola esinga okusasula sente bwendima amakubo ga district nga bwe nagalima ogataddemu $4 million otutusa ogenze twetaaga kye bayita maintenance mu ripooti yamwe gyendabye mutaddemu amakubo ga district mabi nnyo naye singa tebwali bubbi bulyake bufere bufundikidde ku district awo singa emirimu gikola ki otadde abantu $4 million lwaki toyongereyo $5 gulende nenywa amafuta neyitamu nekola ki nga bwerinda emyaka emirala 5 nze ndiwambukisa nga alibwengo sigenda kudda mu kalo tebagenda bimbuuza wano naye gwaliwo ekkubo lya district lijja kufuuka lyani neweebuuza ekkubo lye balima 2022 oliddemu 2026 onooyitawa naddamu necomplaini nga kububbi bwa district mujja kumpala eddakiika 2 mutujooza abakozi ba gavumenti mwasitula omukolo gw'ensi yonna an international function worldwide ne musitula n'omukyalo omuli muyinde yave oba Geneva oba babona ebyo mwaliyo mazima ga Katonda nga temuyina nsonyi mugambe kawo nga talina nsonyi n'enkuba eryamutwala Katogo nga siririme mwe temulya mukansonyi ne mugamba bannange wadde tuneya Museveni namwe obubbi mususizza ekkuba eritwala world international function n'abadde oyamu wikere waliwo omwezi guno oguwedde nga waliyo international function ne baateekamu ssente ne balima buli wamu naye Ministry of Health oteeka ku accountability emmere y'emitwalo 15 ku ppesente ogende
nene kuba erigende wanda lwasuubira omukolo ogwo gwali international si gwa Uganda nno gwansi yonna wanda lwasuubira honorable speaker mbu bali bakutte tractor bayisizaamu okuvaano ku kyapa bafuze mpaka Katogo ku ddwaliro omukungu alinnya ennyonyi wajja okukola ki ebyo byonna ne bigaana gavumenti etukoze bubi sikyalina n'amaanyi gavuma Museveni in fact nze kizibu nze nemereddwa sikyagayina bampadde akawumbi soogedde ndi mu kooti n'enamanda si byakika w'abantu 25% yaabwe kati nama bantyatyamu kyova bagira ne basindika ne bagamba chief implement bamuweeyo negende nakisunga bakaaba odongo tuyambe gavumenti ya Museveni esasudde sente z'amasomero capitation grant kiki batakoze erese sente nezitwala mu UPE UACE naye sente district y'Emukono ezibye osanga HM w'essomero talina sente zirabirira ssomero nenga gavumenti yazisindika dda osanga buno obusomero bwaffe bwa gavumenti tamu eri wakati tebamusindikiranga sente z'okukozesa omanyi lwaki ne Reverend Wakalwa Mukasa mukwano gwange yatukola bubi nnyo okumala commission emyaka 3 nga teriiwo abantu abasinga nga bali ku acting bwe batamuweereza sente tayogera ate atyakawo okukola ki okumukyusa amusa amadaala abantu bali eyo bakaaba abantu bali eyo enaku ebatta gavumenti sente ereeta abakozi ba gavumenti muzituulira gavumenti esasula kino capitation grant osanga amasomero y'empoma baliwa miliyoni 45 kawo ng'ateekayo miliyoni 15 nze ne mukubi wa nduulu 15 nakuba enduulu kati bali ku miliyoni 35 nene mbuze emyaka gyonna egisigadde miliyoni 2 obadde oziwaani in fact kambabuulye mu NRM abali mukyagwira ddala tewali muntu asinze kubasuula ng'abakozi ba gavumenti in fact basinze n'okubayisa obubi mwe bino byemukwata Kyagulanyi ne mutega emisanvu mugitege bakozi babo bemba muteeka mubakomera Kyagulanyi emisanvu mugijjewo in fact ekizibu kya gavumenti be bakozi ba gavumenti kubanga ze neewaayo bw'olaba serepaka emyezi 7 gye bamutema nze nengamba tontema 7 myaka gyonna egisigadde tompa gavumenti ensasula 17 kitundu zimmala ndina musajja muyiriri ndi mukozi nja kunoonya mbeerewo gwe tonsasula oli yeetonde njagala sente z'amagombolola njagala sente z'amasomero njagala sente z'amalwaliro byeneetaaga gavumenti bwezikuwa zibawe nenziramu nendwezinga ekintu ekirala honorable mumpulirize bulungi mutukira wano nga tuli mu budget nga bagamba at the end of the financial year nama yafuna miliyoni 2.5 wasigalayo 26 oba 27 bwokera n'obuuza honorable kansala wano 27 zaali zitera akola ki nange odongo sikola ki kyembuuza kawo sente ezisigalayo ng'omwezi guweddeko ez'ennama ez'ekyampisi bw'ozigata mu bipapuro bane miliyoni 4 ziragawa ate ne Mukono West is a model district. In fact, a district yokubiri mu Uganda. Buli kijja basindika Mukono kikolebwe. Gavumenti ya Museveni okoma eragala kubasuula mu abagenda okwesimba NRM. Ekwata bakawa abagala okuwummula omwaka gumu nemuleetawa emutwale kabonga bonabonere emutwale omunfuufa awummula adde waka. Buli bw'oleeta omukozi wa gavumenti ng'ayagala kuwummula n'omuwa omwaka gumu akole talina kyakugattako. Tuvudde ku nkata mwaka myaka emeka 2 tuvudde ku nkata tuzze kunamanda myaka emeka ffe tulufuna ddi kawe Mukono agenda tuvuga emyaka 5 kawe akyalina future mu maaso kawe ateeguya. In fact mutukoze bubi nnyo sijja kutya kwogera nja kwogera nja kubeera mu kooti nja kuziwaayo nja kutambula mpaka ntuuke ku kituufu nenamanda tatukoze bulungi district agitadde wansi buli kimu kiganye singa gavumenti yali tetuyamba nokambabuulire wadde olumu tukeera ne tugiharasinga ne tugikuba nga singa gavumenti yali tetuyamba nesindika bula obusente obuzimba amalwaliro obuzimba amasomero wandiyimiddeyo n'obuuza odongo kikyokoze nteekawo olubuto ne balukuba emiko ate kibaawo
kubanga zenina okukola kulokole beno babanzi be ffe tetujja kugenda mu baloozi mwe abali wano abatulonda mpulira n'abaagala okuddamu okwesimbawo eri muliro gwenyini tetujja kugenda mu baloozi naye ogamba ogenda obagambe ki kyobanyonnyola ki kyobongeddeko nyimireetako okubali mbeera bwe nali ngenda mu kalula bagamba irina kyesaasuubiza naye kataba asiiyitawo mpita mu kava kubanga ku bye nasuubiza nakolako kimu kufuna musaala 17 kakaala n'ebyo byonna gavumenti yebireeta tulina obusobozi tulina buli kimu naye mazima aga Katonda mutukola bubi twandibadde tuli baweereza balungi nabagambako wano nga nwana ne Reverend Bakaluba Mukasa omanyi buli bwoba n'amazima oba w'amazima kino nja kibagamba nja kirekawo nga rekodi namama nasituka ne ntwale Bakaluba Mukasa yanondo kumuwe he chose me to advise him on executive nesituka ne ngamba Bakaluba Mukasa ne mugamba ekigambo kimu bw'oyagala njogere by'oyagala okuwulira twakeera twawukanye nga ngobye ku executive n'entambula n'engenda nesigala nga muwakanya bwe wagwa emyaka 3 kino kiri ku record Bakaluba yaddamu n'angamba odongo nkooye entalo zaki eza commission ne mugamba Bakaluba mpa ebbaluwa y'omukyala yandibadde agiwa vice yandibadde agiwa kaawo yagiwani n'agikwata n'agimpa ne mugamba k'ogimpa negenda otuule waka commission ekoze eki nengende wakyo ne ngamba mpa kye bayita ki acceptance n'engitwala commission neggwa teriyo balugwala be baffe bagenda kunoonya mirimu baana bakuno era omuganda alumya muganda munne wano tewaliwo kyegere gwe balumiza emyaka 3 Bakaluba omwana w'omwami alumiza Lutwama Senabulya baganda banne bakola ki bwe tumala ku Museveni anoonya banankole bamanye ekyokukola tweyuza twerumya twenyiga at the end of the day kwenenya olwakatonda n'ensi yange gavumenti ya President Museveni yange NRM mujemberezaamu ate nga nange ndi NRM ntekoze ogwayo esindika sente ku districts naye oluusi neziriwawo ku district okukawa kawansi naye ensimbi central government zesindise ku lower local governments nga district ne sub county levels ensimbi zibeera nga zali budgeted for era ensimbi basindika ensimbi nga tezali budgeted for bakolawo kye bayita supplementary budget okulabika nti ensimbi ziba reflected mu budget yaayo so ensimbi okuba nti ziriibwa oluusi naffe ba politicians tulinamu obugayaavu ate kakati bw'obanga ovuddeyo n'ogamba nti abakozi ba gavumenti bazirya tubuulirewa we bayita okuzikola ki okuzirya tumanyire ddala nti wano we bayita okuzikola ki okuzirya so ate era ne lumu endala nti batukola bubi nnyo ffe ba politicians waliwo enkola eyakuba nti eyes on hands off tetukwata ku kigambo kiyitibwa kiki 10 tutunulira buki butunulizi accountability ya mukozi wa gavumenti yazijjayo era ya spending ffe tubeerawo okulaba nakumontalinga services zizekolebwa mu bitundu byaffe okusira ku bajeti yaffe nga wetwakola ki wetwagikola naye njagala okwebaza gavumenti nti ensimbi ezisindise however much emabega kawa ebadde erwangawo okulirizinga releases naye kati kirabise nti ekyusizaamuuko because as I talk now twafunye emiliyoni 2 aga road fund obuzibu bwe tulina ku kyo nti tulina grade mu district ye Mukono so basindise sente zino zonna omundi ki egombola y'Ekkoome egombola y'Entunda ey'Ennama eyange mu Mwende mwemperezanga Ssentebe ey'Nagojje yawa sente baziweereza mundi gumu kakati grade ejja kuba terabika olw'ensonga nti buli omu agikola ki agyagala so kyekyo nsigadde nze Isabiri John Bosco Zimbitibwa Honorable Dong Samuel kansala akiikirira Nama district olunaku olwayo tubadde ne Nama sub county council gye mbadde nzijjamu ebbanga lyonna mbadde sookiri yandikini nga mbuulira aba honorable councillors ne release n'ensimbi ezijja ne mbagamba tufunye obuzibu bw'amaanyi naddala abantu abasinze okuvumisa gavumenti nga bakozi ba gavumenti bennyini kubanga alina kukyosesa gavumenti etuwa sente twajja mu bukulembeze nga tulina budget ya $50,000 tuli mu $120,000
pozo omuntu nga tosiima kiba kyeyongeddeko budget eyongeddeko ebitundu 5 ku buli 100 in fact ebitundu 7 ku buli 100 ebyongedde ku budget gye twasangawo tutuuse ekiseera nga ssente ez'amasomero tulina amasomero ga UPE every quarter every term omwaka gulimu term 3 buli term government esindika ssente eziyamba ku masomero administration ya district omuli bakaawo ba DEO ssente bazibba tezituuka wansi mu masomero government esindika kye bayita capitation grant ziyambe ku masomero ga secondary otuuka ekiseera nga secondary afuna million 5-10 twafuna ekizibu kimu ku bakalwa mukasa twamala emyaka 3 nga tulina district service commission abakozi abasinga ne bawummula abakozi abadda mu bigere nga bali ku kye bayita acting position nga nabamuwa million 5 nga alina okufuna ayina okusirika olwokuba yali yeeguya akafooke tutuuse ekiseera nga n'amalwaliro gennyini ensimbi zaabwe obwolumu tezituuka mu budde okulaba nga abantu bayutilizing emirimu gyabwe n'okulaba nga bongerako ku nkola y'emirimu gya gavumenti wano mu Namasa County PDM zabbibwa naye okigamba tosobola kigamba n'amanda omubbi bayafuuka dde omubbi nenziramu ne mbagamba bwena raising issues zonna namanda n'asigala ng'agamba awaabira mukamaawe olw'okumubanja accountability ne mbagamba I will not keep quiet I will still okubeerawo nga nsaba accountability eya ssente z'omuwi w'omusolo oba essente za gavumenti. Kansala Lwanga Sowedi, Secretary wa Production Namasa County ate akiikirira omuluka gw'ebulika. Nsooka okuyozaayoza abantu bonna olw'okumalako omwaka wadde nga tegonna bakubekereza naye era ekyamazima oba guweddeko ate ne tubagaza ne Christmas ey'essanyu. Kubyenkulaakulana tugezezzaako nga ffe abakulembeze mu kusoomozebwa okw'amaanyi naye obuzibu bwe buli obw'amaanyi ze ssente gavumenti zesindika central government esindika ku district emirimu gyonna giganye okutambula abasinga obungi mubulidde mubadde mu council areas ssente zonna eziva mu misolo abantu baffe bonna ze babapiika ne basasula ssente z'omusolo ne bwe zigenda eri ne bazza ssente kuba ssente bazituwa mu bitundu zibatuddiza era areas zonna ssente tebazizza tubanja ssente empitirivu ekitulemesezza okukola emirimu kyensonga lwaki mulaba amakubo gammwe nago mabi owulira nti gavumenti yakwata akawumbi n'ekawa disitulikiti okukola enguudo naye byonna naye ng'obuzibu tubunoonyereza buli kukawaawo bituukawo ne byesiba n'olwekyo tukola kyonna ekisoboka ku busente obutono bwe mumanyi ne batuwa ssente za road fund ndowooza tuli mu million 22 essente zonna gavumenti yazisala mumanyi nti twagira mu buyinza nga gavumenti ew'eggomba y'Ennama yali etuuse ku ssente za dideege miliyoni nga 168 olwaleero tuli mu miliyoni 3 so kwe kusoomozebwako tulina Ennama n'olwekyo awo tukyayimiridde ne tukubye omulanga naddala ababaka abatwala paalamenti eno batukubire omulanga kuki lwaki disitulikiti ekyalemeddwa okutuukiriza ssente eziva mu central government okuzisa wansi ku magombolola. Mwaka gwa kampeyini bannabyabufuzi bannange mbadde mbasaba bino ebyobufuzi kazannyo leero gw'otawagira wano enkyo gennamuwagira wali mbadde nsaba tuleme kulwana ntalo za byabufuzi tujje mu bantu twogere ebizimba abantu biki bye tugenda okukolera abantu bennyini bajja kulaba obuvunaanyizibwa bwaffe n'obukozi bwaffe kwe banaasinziira batuwe obuwagizi bwaffe oba batuwe obululu bwabwe. Batuka sente bawina ne mugumba Ennama ekyamazima omu ku bakansala ba district wa Nuupu ensonga gyayogere nti President Museveni talina mutawaana naye abamuliraanye balina omutawaana kyayogere kituufu n'okusinga ddala abakozi ba gavumenti bakonyeeko be bantu abatuletedde gavumenti eno okuba nti eri mu bizibu ebiyitiridde tebakola mirimu gyabwe bateekeddwa gikola sente gavumenti eziweereza wansi ez'okweza obukadde bakawumbi obukadde 2 nenewisanga bakozesaako obukadde 10 nebalaga mu nsaasaanya zikoze emirimu gyeteekeddwa okukola naye nga sizikoze so nvumirira ekigambo ekyo ekyabakozi ba gavumenti abaweebwa emirimu nga bateekeddwa okuweza bannayuganda nga nabo bannayuganda okulaba nti baweereza abantu bulungi aye ne badde omusango n'okutya ku President Museveni n'abakulembeze be so tusaba abakozi ba gavumenti beddeko balumirire eggwanga nga bannayuganda kubanga enkya nabo abaana bajja kubeera nga bebamu bakulembera eggwanga lino basanga ebizibu ebimu mu mbeera eyo wakati. Nsanze Naume kansala omukyalo okuva e Katoogo tubadde ne kansa olunaku lwaleero wano Countryside Mpoma mu Kisowera tubadde olwaleero naye ekyenjagadde okwogerako kyekino wammanga nti waliwo ebintu ebitunyiiza oba ebitukwasa obusungu
naddala ku bantu abali abanene abazitowa mu gavumenti yaffe kubanga buli bwe baleeta ebintu ne babyeddiza bwe baleeta ebyandiyambi abalina obulemu ne babyeddiza bwe baleeta ssente z'abakyala ne bazeddiza bwe baleeta ssente ezandiyambi abantu baffe abawansi ne bazeddiza ne kakati era nkuba omulanga guno nti abantu banga 49 mu muluka gw'e Katoogo tebaafuna ssente za parish model nga zigambibwa nti ssente zaagala okuyingira ku sisitimu tubuuza ekibuuzo era njagala kubuuza ssente zayingira ku sisitimu ate ne zitatuuka ku bantu ate endaga muntu zaibwe ogenda ozikebera nga ziraga nti ssente olwedde bazirisiivinga ekibuuzo kyange awo kiri ssente baba bazirisiivinga saawa zino ssente ezo ziruwa miliyoni 49 ku lw'abantu abatula mu luka gw'e Katoogo nekirala era kati gavumenti twagala otuyambeko naddala abali eri waggulu ffe gavumenti yes naye abali waggulu eyo tusaba mutuyambeko nti abantu bano abasobodde okulya ssente z'omuwi w'omusolo ssente za gavumenti ssente z'abantu abalina obwetaavu eno wansi ku byalo byaffe gye tukiikirira banaye abantu abo baveeyo bababuuza ebibuuzo kubanga ffe naffe batubuuza ebibuuzo lwaki temukoze kino lwaki temukoze kiri naye ng'ate obunafu tebuli gye tuli obunafu buli eri bakama baffe essente ezo bezituukirako era tunyagala kuddibwamu bwekiba nga kisoboka esente ez'abantu 49 mu parish model ez'abantu b'e Katoogo paka leero kati guno mwaka gwa 2 tebafunanga ssente zaabwe naye bw'ogenda ku sisitimu bakulaga nti ssente zayingira bane gavumenti muveeyo mutuyambeko ku nsonga eyo abantu b'e Katoogo njagala bakubiriza kansala Mutebi Muhammad nga nkiikirira omuluka Mpoma kati bw'ogamba ku nsonga ebaddewo mu kanso Honorable Odongo atukiikirira ku disitulikiti yayogeddeko kyo kituufu bw'otunuulira gavumenti ssente ziragibwa nti zijja naye batekiniko ssente bazirya kati ojja kutunuulira ngaawo ku disitulikiti ssaawa eno n'omusango gugenda mu maaso kiraga nti Namanda ssente zazirya 25%, 5% tesobodde kudda mu bantu singa otuuka mu nguudo za Nama enguudo zonna nfu era ffe essaawa eno abeesimbyewo oba bali mu bukulembeze tulina obuzibu butya kuba nze banonda nga kansala sikwata mu nsawo yange kukola bintu ebyo naye mba mulondoozi n'ennondoola kasabira nga tebikoleddwa abantu ngenda kubanga mbagamba ki waba tewali ate era mu kyo nze ŋŋamba bunafu bwa gavumenti butya kuba ate bakwata abantu boolabira ddala abatagwanidde ne babateeka mu bifo ebyo ojja kudda ku sayidinga eya Mukono ddala ne Nama balaba abantu abagwanidde oba bagenda okuwummula be batuleetera eno kyaliko ku kiifu w'Ekyampisa omukyala bamukwata ng'alina ssente zakumpanyizza obukadde nga 3 ate bagenda muzza mu ggombolola ki ndala abandi badde bagamba nti kabakwate ebyobugagga bye abeere ng'asasula naye ate bamuwa buli kifo kiki kirala oba okumuzza mu ggombolola endala ne kiba nga kirabika bunafu bwa gavumenti okutwaliza awamu Sebo erinnya nze Lwanga Nuhu Zaidi nga nze ssentebe wa NUP atwala eggombolola eno ey'Ennama era nga ntuulira ddala ku lukiiko lwa disitulikiti ate ng'omukiise akiikirira constituency eno. Muganda wange Honorable Odongo Samuel akiikirira eggombolola y'Ennama ku disitulikiti ku nsonga gy'ayogeddeko nti abakozi ba gavumenti be basibidde ddala obubbi wakati mu kubuzaabuza ebintu byonna gavumenti byeba eteeseteese. Sebo muganda wange ekyo nno era yaneewunyisizza okuba nti yakakiraba kati. Nsaba okutegeeza n'abatulaba bonna nti obukuusa obuli mu gavumenti bwatandika dda era nze sikyewuunya kuba mbadde nkimanyi nti abakulembeze mu gavumenti naddala ddala abakulembeze okuviira ddala waggulu mu gavumenti ya Mwami Museveni obubbi n'obulabbayo obulimu mu bitongole byonna ebya gavumenti teri kitongole kitetengeredde, teri kitongole kitaliimu bukuusa, teri kitongole kitaliimu bunyazi. So ekyo nze mbadde nkimanyi nti abakulembeze ddala abaweereza aba gavumenti ya Mwami Museveni Sebo be basingidde ddala ddala okubuzaabuza ebintu byonna wano mu ggwanga. Naye era ekyo nakyo kiddirayo ddala kubanga gwe obuvunaanyizibwa bwo nga gwe abatuma bwe buliwa
bwe bw'okubalawuna n'okubeetegereza oba oliawo n'okulaba bo bennyininyini abeefudde ababbi okubakyusa. Naye tukisanze mu gavumenti eno eya Mwami Museveni nti ate munnanga ababuzaabuza ebintu ng'ebyo ababbye ssente z'omuyiwa omusolo ate munnange bakyuse ne babateeka mu bifo ebirala. Bw'ojja n'obba emukono ate gwe munnaye ng'okubonereza ate nga bakusitula nga bakutwala ogenda empigi era nayo bw'obbanga era bakugjayo ng'era ekibonerezo ng'ate bakutwala emubende. So eyo y'ensonga eriwo era ffe mu gavumenti gye tukakasa obulungi nti kati ekonkona kuba ekituufu eno ye eri mu kawungeezi kaayo. Ebyo bye bigenda okusookera ddala okulwanyizibwa era mukirabye bulungi nti ffe ne bw'obeera waffe kasita otandika enkola ey'okubuzaabuza nti ate opalapalanya kino opalapalanya kiri, pulezidenti waffe kyakitulambika bulungi nnyo tukukwatako. Era mukirabye ku mukulu omukulu eyalirira opposition Mwami Mpuuga bwe yatandika okubuzaabuza ne bamugamba sooka oddeko ebbali bannayuganda oba oliawo tuba tuvudde ku mulamwa gwabwe bwe tutambulanga bw'otambula. Ssebo z'ensonga ezo.